Nze Kinene Yusufu, assistant coach wa Bugerere. Guno omupiira gwe tusambye ogwa Buluuli tubali tulina okugoba kubanga tuwakimye wini kwawe. Ebibadde bijja bitingana mbu tetusobola kujja wini kwawe kale era okusinziira kwe byendaba. Omupiira kale it's a game nga ojjawo inayo ekintu kyonna ky'ofunayo osobola okuluzinga osobola okola ddulo oba okugoba. Naye kati katwetegekera omupiira gwa Kyaddondo awaka kubanga bwe tuba tuli waka ate tubeera bakambwe bave ku nsasagge eri eyaliwo ey'omupiira gwa Buluuli nga atusambira ewaka. Kati ku luno tugenda kubanga tutereezezza buli kimu era tuze tutereezezza buli kimu okusobola okujja akabonero kwawe. Gange nze Bongole Anton nga ndi kooki w'essaza ly'e Buluuli. Tusobodde okukola amaliro olwaleero wadde twali twetaaga obuwanguzi naye obuwanguzi buganye. So kati ate tufunye olusozi olunene so tweteekera geemu eddako eya Bulemeezi ku lunaku lwa Sande. So gye twetaaga okugoba okubanga tuva mu mbeera eno. Siga nti seetegese neetegese naye omupiira nga bw'obadde ogusuubira siwe gutambula. So tubadde unlucky tufunye chances tetuzikozesezza. The visiting team efunye chance emu then negikozesa. So the boys has played. So katulinde geemu eddako. Nze Tiberondo Steven Bujingo ndi team manager w'essaza Buluuli. Olunaku olwaleero Buluuli ebadde ekyaziza Bugerere nga bulijjo gwe mupiira gwaffe ogusoose mu kibinja ekibadde kiddako round ey'okubiri era tulowooza nti olw'okuba abaana baffe babadde bawumuddemukko ebbanga kwe kulaba nti tetusobodde goba mupiira guno naye tuvuddeyo n'akabonero akamu. Ekino kiwa essuubi Buluuli olw'okuba nti kati Buluuli tekubwangamukko ate ffe tukulembedde ekibinja kino eky'omupiira guno ogwa Buganda. Era ndowooza nti abantu baffe mwenna aba Buluuli tubeere bagumu, abaana baffe bakyali balungi nnyo era tukyasobola okutwala ekikopo eky'omwaka guno. Buluuli yeeteeseteese bulungi, abaana baffe tebalina kizibu kyonna mu kampu. Teri mwana waffe abanja, abaana baffe basasulwa bulungi, balya bulungi. Kyetwagala abawagizi kujja kulaba omupiira gwammwe kwongera kuwagira abaana baffe era tulowooza nti enkambi yaffe yekyasize mu masaza gano ag'omwaka guno okuba obulungi. Buluuli tezze kwegeza mu kikopo ku luno, Buluuli erina otwala ekikopo kino kyova ola tekubwangamuko kyatandika mupiira guno era kyova kyasobola okuzannya obulungi. So ndowooza nti ku luno tugenda kubeera maaso ga Kabaka nga tufuna ekikopo eky'omwaka guno.